ku kya Buganda ne kya embeera ya Ssaabasajja Kabaka mbadde nteesa nti tuddeyo mu bika byaffe ffenna buli muntu amanye ekika kikola ki mu lubiri. Era nze n'akasindikira email nga 6 nga mbuuza omukulu w'ekika kyaffe yagenze n'alaba Ssaabasajja Kabaka. Tuleme kulaga intelligence yaffe byagamba nedda enongo tusomanya abantu tulina obbakwata empola ku ddiru ki Obuganda buli mu buwambe. Everybody knows that. Eyabuwamba ye Museveni ne famire ye. Everybody knows that. Dr. Fenna tuli mu buwambe. Bannayuganda ne mikwano gya Uganda fenna tuli mu buwambe. Fenna tuli mu buwambe. Ekyo njagala nkikutegeeze. Kati kyekiseera buli muntu alwane mu ngeri yonna gy'asobola mu mateeka. Ng'era tumanya amateeka. Ab'Seattle bagenze ne beekalakasa baŋŋambye owa Issa yabaddeyo ng'akiikirira muhoozi oba ye Katungi. Era baakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Kati kye tulina okukola naffe aba diaspora. Naffe tugenda kunoonya buli muntu gwe tusuubira nti akolagana ne gavumenti ya dictator okulaba nga naye bamussaako envumbo mu Amerika wano. Era ekyo tugenda tukikolera tukikola. Katikkiro si musawo mu lubiri. Katikkiro oba yeddira nkima. Simanyi oba ab'enkima bakola ki basenya nku oba baleeta menvu. Simanyi kye bakola. Bakateeke ku mukulu w'ekika ky'Engeye. Abaganda bakimanyi era ffenna tugamba abatakabbu kuba buli kika bwe kigamba abataka baabwe ne bajja ne batuula n'abataka bonna Owengeye yalina otubuulira ensonga y'obulwadde bwa Kabaka gwe mulimu gwaffe mu lubiri. Ekyo bakimanyi buli omu akimanyi. Ebyo Mayiga ensobyazi yeetonda ebyo byatugamba Kabaka alina mikwano gye. Kabaka alowooza muntu wa bulijjo naye Mayiga ng'atumanyiira ate naye. Okay. Yes, kati mu mbeera eyo ndowooza ojja kiteeka. Kati Museveni is a dictator worse than Idi Amin. Idi Amin was a dictator but was uneducated. But Museveni is a dictator who is educated. Ako kategedde. N'agamba ati singa ndagira Abaganda bonna bawoloza ennyonyi tezijjule. Tizijja kwata jjamu mu bbanga. How can the lawyer, a full Katikkiro, reason like that? That means it's been used with the dictator or with Museveni. Bwato bwayawula kati omanyi Museveni tayagala okukola kujjawo cultural institutions zonna. Kati tulina chance eyo okuteeka ensonga zaffe olw'okuba Uganda bagyogerako ku ekyo. Naye nga America jjukira terina mukwano gwa nkalakkalira, terina mulabe wa nkalakkalira. Kiva eri side zombi okulaba nga twogera nabo. Kati naffe tulina babuuza. Wali etaaze ensi yaffe ebeera etya mu kaseera kano? Hand over the mic to you. Nsanyusa okubawuliza n'okubalabako ku mukutu gwa muganda waffe Flashlight. Amanya Robert Kabuye, Boston, USA, nga nsinzira ano mu Boston, Massachusetts, mu ssaza oba mu kibuga ekya Norwood. Ndowooza olwali ennaku z'omwezi 12 May 2024. Sebo mbuuzizza ku nsonga ya ebigenda maaso mu Uganda n'ebigenda maaso mu diaspora. Okuwa endowooza yange, my opinions. Obadde oyagala tusooke ku nsonga ki? Tusooke ku nsonga y'Omutanda kuba ekyo kintu kikulu nnyo kikutte wansi ne waggulu. Okay. Kakati ensonga y'Omutanda ffenna tumanyi nti Omutanda alina mulwadde. Naye era nga bwe tumanyi nti Omutanda kansooke bwe nti gutusingidde ddala Ayi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Nze musajja we Robert Kabuye, Boston, nga nsinzira wano mu ssaza ly'e Boston. Nga tugenda okwogera ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja. Kale Ssaabasajja Abaganda bonna tumulinako obuvunaanyizibwa. Ssaabasajja Abaganda be bamulinako obuvunaanyizibwa, so si ye. Njagala ekyo Abaganda n'emikwano gya Buganda bakitegeere. Abaganda ffe tulina obuvunaanyizibwa ku Ssaabasajja, ye si yatulinako obuvunaanyizibwa. Oba onfuna? Ensebo. So abantu baba batuufu okubuuza embeera za Ssaabasajja
kabaka nga bwali n'okubuuza Katikkiro ow'ekitiibwa Peter Mayiga baba batuufu naye nze nga kyemba ndowooza yange mu mbeera eyo nze mba ŋŋamba ebintu bya Ssaabasajja Kabaka bya nnono mu Buganda tulina ennono ozimanyi kunge Abaganda n'emikwano gya Buganda nti ffenna tuddeyo ku nnono ennono mba ntegeeza okuddayo mu bika byaffe nti buli kika mu Buganda kirina omulimu era nti singa ffenna ababa babanja kabaka ffenna tuteeke enninga ku bakulu b'ebika byaffe n'abataka kati okukuwa ekyokulabirako engeye omulimu gwayo mu lubiri ffe basawo ekyo badde okimanyi kakati nze kati omulimu gwange guba gwa kukunga ab'engeye bonna tukubire omutaka tukubire abataka baffe ab'engeye tukubire omukulu w'ekika kyaffe Kasujja kuba ffe basawo tumubuuze walabye ku Ssaabasajja Kabaka nze bwe nandirowoozezza n'ebyamasiro buli kika kibuuze bwe tuba tubuuza amasiro gawedde oba gakoze gatya tuddeyo mu nnono edda twalinawo edda bajjajjange baŋŋamba tiwaliwo ku mulembe gw'Obote waliwo bakola ekibiina ky'obwebufuzi eky'Abaganda Kabaka yekka ne bakola n'ekirala ekya political activist nga bakiyita abatakabbu wakiwulirako ekyo waliwo abatakabbu bakolanga engombe abatakabbu Museveni akimanyi so ku nsonga ya Kabaka Museveni akimanyi gwe ojja olabe Museveni ng'alina wayita ku kkubo oyimirira ogamba abatakabbu ajja kuyimiriza emmotoka agambe who is saying that Museveni kyasinga okutya kuwulira ekigambo mbu abatakabbu ekyo Dr. oli musajja mugezi kinoonyerezeeko gambe what is abatakabbu before so nze ku kya Buganda ne kya embeera ya Ssaabasajja Kabaka mbadde nteesa nti tuddeyo mu bika byaffe ffenna buli muntu amanye ekika kikola ki mu lubiri era nze n'akasindikira email nga 6 nga mbuuza omukulu w'ekika kyaffe yagenze n'alaba Ssaabasajja Kabaka abatakabbu abatakabbu gweyogera awali oba yogera awali famire ya Museveni ogamba abatakabbu ayinza okwefukirafukira teyefukira kwokka emmotoka zisitoopinga okutambula n'asooka abuuza ani ayogedde ekigambo ekyo so ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka eyo y'endowooza yange ssebo ffenna tuddeyo mu bika byaffe buli kika kimanye kiki kikola mu lubiri era nze ensonga y'obulwadde yaffe ekyo buli muntu akimanyi era ffe tuli ku nninga ku mukulu w'ekika kyaffe atubuulira obulwadde bwa Ssaabasajja butuuse waffe bwe tukola eyo y'ensonga gye ndiko essebo alright nga tukyali ku point nyini eyo ku Mutanda kuba it is something kugamba kisusse we mbadde nkirowooleza naye manyi nti Omutanda just okubula mu just for 2 hours abataka singa bamaze dde okwekuŋŋaanya naye it is of recent abataka twabalako nga bageze mu State House anti kyenkugambye nti tuli mu buwambe kye tulina obbabuuza kati mukuba Museveni akimanyi ffe tusse enninga abataka batubuulire ffenna tuddeyo ku ba elders batubuulire mwayogedde ne kati kuba kati tulina kuweera message erina kuva wansi ne paka waggulu ab'emituba Obuganda Kabaka si ye nannyini Buganda Abaganda be bannannyini Buganda ekyo buli omu ne Kabaka akimanyi n'Abaganda bakimanyi kyova olaba nga tulina emite era banze bwemba ow'engeye gwe ng'oli wango tosobola kuteesa mu kika kyaffe okimanyi ekyo kitegedde kati bwe kiri nkuba era ow'engeye tasobola kuteesa mu ngabi naye ng'ate ffenna tuli Baganda that's how organized Buganda is kakati buli kika mu Buganda
kiyina emirimu gyakyo. Ekika kyaffe kye kivunaanyizibwa ku bulwadde. Ekyo Kabaka akimanyi, n'abalangira bakimanyi, ne Katikkiro akimanyi. Ffe tugenda kuteeka ku nningo, oba ne Kasujja yagenda mu State House atubuulire. Eddagala yaliswalira mu State House, yali wa Museveni aleme okwesiba dayipa oba. Ffe kye tuliko. Ayinza okuba yaliswalira Museveni. By the way, ng'okyali ku point y'Omutanda, ekirina okuneewunyisa nti omukulu Charles Peter Mayiga yikama kwogera embeera zo tannakirabanga ekintu ekikulu ennyo obanga ekintu ky'omuzinzi, naye nga yakitwala ng'ekintu kyakuzannyisa abalaata. Ye Katikkiro era ye Kabaka weebwe tusobola omwogerako nga bwe twagala. Kuba Buganda bwaffe si bwa Katikkiro si bwa Kabaka, ekyo naye akimanyi. Naye kati ffe tulina kuteeka ku nninga abakulu b'ebika bababuuze Katikkiro. Kati Katikkiro ne byayogera nga bwe mulaba. He's a smart man, he's educated, he's my friend, but naye ayogera mu ndowooza ye. Tagoberera nnono, I'm sorry to say, and he knows it. And it's high time the Katikkiro of Buganda to start following the knobs and nonos of Buganda. Otherwise, akimanyi, bino ebintu bya nnono. Bino ebintu si byakubeera nti ndi kakonge ka ku kkubo ka ku mulyango. Ate ffe tuli buyinja mu ngatto. Ffe tuli kayinja ka mu ngatto. Akimanyi. Baamukwasa ddamula, sisoogera mu bubi, naye amanye ennono. Tuddeyo ku nnono. Ebyo byayogera nga abalaata ow'ekitiibwa Katikkiro abiveeko, addeyo ku nnono. Si Buganda bwonna nti bujja bugenda kukola, niye abataka abavunaanyizibwa balina okulaba Kabaka. Naye nga obulwadde bwa Kabaka bw'aba omulwadde mu nnono, engeye yeevunaanyizibwa ku ddagala ku bigenda mu maaso. Ekyo Katikkiro naye akimanyi, addeyo ku nnono. Ebyayogera nti simanya ndi kakonge ka ku kkubo, simanya ndi ka ku mulyango. Ffe tuli kayinja mu ngatto. Obuganda bwa Baganda si bwa Katikkiro si bwa Kabaka, and I said it with the authority, and I have a moral authority to say it, and they know it. Okay, Mr. Kabuye Boston, omusajja owengeye avunaanyizibwa ku okujjanjaba Omutanda. I do believe that Charles Peter Mayiga, is he doing whatever he's doing on his base? No, not even on his base. Is he doing whatever he's doing because he has to do it, or is being forced to do it because of he has a given force behind him? Using his authority to abuse the cultural institution. I may say that. He's using his authority to abuse the cultural institutions. He's not following the cultural institutions' knobs. Tafollowinga nono. Kyenyinza okugamba kuba akimanyi. Akozesa buyinza bwe bwamuweebwa to abuse Abaganda. He's my friend. He knows. I know he's educated. He's a lawyer. Maybe I'm a lawyer too. You never know. But he's using office. Yes. Okay, Mami Aaron, thank you very much for joining, and farewell, all three and the rest. Please, thank you very much for joining us. We are still in discussion on how can we make things better. How can we help these institutions to come back on its normalities? Okay, do you think Charles Peter Mayiga yenga chinomu nti does it think of tomorrow that anything can happen in case of anything happens to His Majesty? Do you think that anything can happen? Does he think of tomorrow? No, he thinks of tomorrow, but he wants to play. He said, people who are talking about the Kabaka's health, some people are playing politics. No, he's playing politics in his leadership too. He knows. He knows he has violated the cultural institutions. How do they call it? Let me say. Maybe the constitution of the cultural institution are violating the avode nono za Buganda. Ekyo kyogera with authority, and I have a moral authority to say it. He knows. I've seen the other day, I've seen some professor in Bulange, they were in the meeting. Nagamba fa basobola
twandirabye kabaka n'agamba ati singa ndagira abaganda bonna bawoloza ennyonyi tezijjule tizijja kwatajja mu bbanga. How can the lawyer, a full Katikkiro, reason like that? That means he's been used with a dictator or he's been kulaga obuyinza okuba ndaba nnyo ayogera nnyo ekintu ekyo mbu ndikakonge kakukkubo ndikakumulyango bwe takakuba kati Katikkiro nsaba muganda wange oyo mukulu wange mumanyi nange nsaba muweereza obubaka buno naffe abaganda ebika byonna tuli kayinja mu ngatto wali oyambadde engatto ng'erimu akayinja kati enkya bw'oba ogenda gy'olaga teka akayinja akatono buno obuyinja bwe twayitanga e Uganda mbu obuyinja obuzungu kasuule mu ngatto oyambale otambule bwe tunadda ku programu ejja kusanda onombuulira. Okay, farewell yagamba nti nze ngamba Mayiga yeetaaga kabaka nze ndi munyiivu nnyo. Nga tamunyiivu ffenna tukunge abaganda buli omu mu kika kye buli omu tumanye ekika kikola ki mu lubiri. Nze nkugambye ekika ky'engeye be basawo Kasujja nasindise message tannambuulira oba yategedde kabaka gyali. Sebo kabaka si ye nannyini Buganda. Feba nannyini Buganda abaganda ekyo bakimanyi. Ebyo baagala ndabanga embeera eyagala okubeera mu bino bya digito bw'oba Obuganda bufuuke bwa digito mbu bajjewo ennono mbu ebyo byali byadda simanya biki no ebyo ffe si bye tuliko ssebo ffe tuli ku nnono era tusobola okukola petition ne twegobera Katikkiro naye akimanyi. We can. He knows it. He knows it. Ye kabaka w'ebweru tulina all the authority, moral authority to speak about what is going on in Buganda or in Syria, fe gwanga lyaffe. Katikkiro kakkane. Ebyo bya alekerawo tugamba kakonge kakukkuba osimanya bikito. No. My brother, my friend, stop saying that because we tuli kulimiti kati. Tuli kulimiti. Mumanyi, Katikkiro is my friend. I've been with him. I know him for many years. He's a lawyer. He's a smart guy. He's educated. He's a responsible man. But this is beyond his intelligence, beyond his being a lawyer. Bino bya nnono ssebo birimu nekkuma ebyoto gw'omanye ebyoto byenkuma oyo abimanyi Katikkiro ebyoto bye tukuma ffe ab'ekika ky'engeye akimanyi amanyi lwaki ekika ky'engeye be basawo abimanyi ayinza obinnyonnyola. Leka tuleme kulaga intelligence yaffe olwokuba byagamba nedda enongo tusimanya abantu tulina obbakwata empola ku ddiru ki Obuganda buli mu buwambe. Everybody knows that. Eyabuwamba ye Museveni ne famire ye. Everybody knows that. He knows. Olaba namu Abamerika munyiize naye ate ab'oku ground tetunabakunyiiga then awade kitali kituufu. Ani naye nga nti olaba nti Abamerika mu abali mu Amerika abali mu diaspora nammwe munyiize naye ate abali ku ground tumanye ennono because tuli Baganda. Tumanye ennono Katikkiro akimanyi buli kika kirina kye kikola. Bino si bya kureasoninga, bino si bya kuteekawo mbeera, bino si bya debate, tekiriiko kubuusabuusa. Buli kika kirina ennono. Buli kika kimanyi buli kika kirina emirimu kuba yakyogeranga nga bamubuuza amasiro. N'agamba amasiro gano ga nnono galina okugenda bwe gati mu mitendera naye akimanyi. Katikkiro atubuulire oba ow'ekikanze namusindikidde message n'emmengo nasindikidde tannanziramu Kasujja. Oba yagenze n'alaba kabaka oyo alina omulaba tekiriiko mbu ennyonyi zijja kujjula yayogedde with the ignorance mbu abantu bonna alagira Abaganda ennyonyi tezijjule. That is stupidity. Mbu kabaka alina Abaganda be obwakabaka si bwa Baganda be si bwa Balangira si bwa Bwambejja obwakabaka bwa Buganda. Kabaka si ye nannyini Buganda ffe nannyini Buganda. Tell them. Emikolo gye tukola kabaka si ye yeeteeka ku bwakabaka. Katikkiro alina okukimanya
oba abalangira kubanga Museveni yabayingiramu abamu. No, they should stop destroying our culture and our institution, and we will not accept that. All right, that's true. Do you still believe, because I believe it's Singaba Abaganda Abagamba Twetaga Kabaka betega Kabaka wawe abaana abaganda tebalina kusaba bwe batyo, manyi balina obulumi naye buli omu alina okudda mu bataka enninga tulina zizza mu bataka bakulu babika, tulina okugoberera ennono ate naffe bwe tukola ekyo tuba tutugoberedde ennono tubanga Katikkiro. Oh yeah, yes, nze nkugambye ekika kyaffe kye kijjanjaba kabaka, eno ensonga yaffe bangeye n'ebika ebirala birina kubuuza ffe. Ebika ebirala byonna mu Buganda birina kuteeka nninga ku kika ky'Engeye. Katikkiro si musawo mu Lubiri, Katikkiro oba yeddira nkima, simanyi oba ab'enkima bakola ki, basenya nku oba baleeta menvu, simanyi kye bakola. obuuza kibuuzo ekikulu. Mayiga wa kika ki oba banaabanga wa nkima bo bakola ki? Simanya nti Engeye naye eringa nkima, Engeye yesinga obugezi mu bika by'Abaganda, eba black and white, eba smart nnyo. Kati nkowoola Abaganda bonna bwe baba babuuza ku bulwadde ba Kabaka, buli Muganda se enninga ku kika ky'Engeye, ku mukulu w'ekika ky'Engeye, ko ffe tubuvunaanyizibwa ku busawo. Sikulimba, that's it. Bakitegeere mbu ffe tulina protocol. Wamutima oli mutuufu, anti nze mbadde simanyi kika ki, erinnya mbadde sirimanyi eryo eri Mayiga mbadde manyi. Kati ab'omutima bakola ki? Bakola ku hatataaka mu kika I don't know. That is Kabuye Boss on live on Flashlight this particular hour. Okay. Charles owekitiibwa Mayiga gundi bamuyitaani omukyala w'Omutanda Najjinja Nnabagereka. Ye tanaba kutugambako nti omwami wange mulwadde oba omwami wange ali wano. Nekye tulabyeko ali mu kuŋŋaanya talina moral authority kwogera ku bulwadde bwa Kabaka, mutuufu. She has no mwekati ebintu mwagala bifuula nnomo nga bw'ogamba Kabuye mulwadde mukazi bw'atubuulire, nedda ssebo. Ono Kabaka wa Buganda, Kabaka wa Buganda. Talinga Kabuye Boston oba mwami Dr. No. Nnabagereka mutuufu. Talina na buyinza kutubuulira bulwadde bwa Kabaka. Talina atubuulira obulwadde bwa Kabaka omumanyi? Yani oyo mwabengeye. Era kyekirina n'okugamba Katikkiro n'abaako by'ayogera. Ekyo nkikubuulidde, ezo ze nnono era ffe ze tuliko. Era ebyoto tukuma. Ab'omutima oba bakuma ebyoto oba tebakuma bakimanye. Bino ebintu bya nnono. Bino si bya muzannyo. Ne Katikkiro balina kubuuza wa kika kyange gwe tuba tussa ku nninga y'alina okubeera atubuulira obulwadde bwa Kabaka. Sebo ebyo Museveni byayagala okuggyawo Buganda oba Kalicho n'amawanga amalala bifuuke ng'ekitagasa. Museveni alimba. Kuba Museveni ye wa mata, yeddira mata. Teyeddira mata. Simanyi nabasha aba yeddira kina kyakwedde nekyo sikimanyi. Museveni yeddira mata, bw'ogassaamu omunnyo gafa. Yeddira mata. Kabuye Bonson, thank you. Wherever you got your point here. So no the truth be told, even the Bunyoro Kingdom as well. Now, the Pabu side Guru Neta Nalva Kulabika for the last 2 years, Tanagenda Koku Empango coronation. Yes. So, I know the regions to present their kings. Okay. Yes. Yes. And at the same time, I'm blaming other regions of not okugamba obutateekako akazito ku gavumenti oba ku Mayiga mwennyini. Munnaffe Kabaka w'e Buganda ali atya? Mabemi lubasirike. Akazito bakateeke ku mukulu w'ekika ky'Engeye. Abaganda bakimanyi era ffena tugamba abataka kuba buli kika bwe kigamba abataka baabwe ne bajja ne batuula n'abataka bonna ow'Engeye alina otubuulira ensonga y'obulwadde bwa Kabaka. Gwe mulimu gwaffe mu Lubiri. Ekyo bakimanyi
buli omu akimanyi ebyo Mayiga ensobyazi yeetonda ebyo byatugamba kabaka alina mikwano gye kabaka alowooza muntu wa bulijjo naye Mayiga ng'atumanyiira ate naye no he's my friend and I'll call him I'll tell him the same thing he thinks he's smart he thinks he's a lawyer he thinks he's intelligent he thinks he can be comfortable he thinks he owns the world no Mayiga akolera Baganda Mayiga si ye Buganda ekyo nkimubuulira today and I can argue this I can argue with him on that issue no I can argue with him diplomatically violently oba byonna nsobola akimanyi bino ebintu bya si byakubalaata bino bintu bya ddala bino bintu bya ddala abataka bonna balina kuteeka kazito ku kika kyengere kasujja Museveni bw'atyo bw'ayawula kati omanyi Museveni tayagala okukola kujjawo cultural institutions zonna kwegamba Museveni ayagala Uganda efuuke nga Vegas bantu kutambula bukunya strip club kunywanga bw'oyagala kola webaka oba ofuka byayagala ebyo oba okoze eki ono akubye ono oluyi kaganga waliwo abalina no ensi yaffe tesobola kubeera bwetyo nga ffe tulaba tekisoboka. By the way, eyo lecture nungi nnyo ku Hospital Mayiga nti nno alina amatu awulire kankimanyi nti abali mu diaspora mwena tubatumiddeko nnyo mwena wherever you are because batono nnyo bannayuganda abakyali abazuukuse naye ate ffe twewadde okusiga nga tuweereza ensi yaffe Uganda because I know information is power and that's why we're urging everyone please kindly terms of this program abaliko all friends over here share this content to friend tell a friend that we are trying to find the way omutanda labisa atya si mutanda yekka ate ekyewunyisa n'abali mu buwambe bangi so ntigamba n'abali mu bangi please let's help our people buwambe muganda wange Dr. Fenna tuli mu buwambe bannayuganda ne mikwano gya Uganda fenna tuli mu buwambe ekyo njagala nkikutegeeze kati kyekiseera buli muntu alwane mu ngeri yonna gy'asobola mu mateeka ng'era tumanya amateeka yes tugenda ku point nanti olina obudde butono nnyo naye nga tugeze esebo ekirala ekiba kigenda maaso mu ggwanga these sanctions muziraba mutya n'Amerika mpulira mbu amonge naye anaatera okusimamu ebibi eyo sitegedde ekibuuzo ogamba otegeeza tuziraba tutya otegeeza ki nanti mbu amonge ne mu Amerika eyo anaatera okusibayo ebibi ebyabadde alinayo eyo banadde kakati international law works like this if you violate human rights it is international law wekiri if you abuse the office it's in the constitution of international law kati buli muntu yesaani anite yokka naye ffe tukola ogwaffe okugamba abantu bano baviolatinze human rights baviolatinze office kati ekiva mu ekyo nti eddoboozi bwe liwulikika ennyo bakuteekako envumbo kwegamba luli baali bateeka envumbo ku ggwanga lyonna n'alumanya ne ssaalumanya n'alugenderamu naye kakati enkola n'ekyuka nti bateeka envumbo ku muntu oyo kinnoomu aba violatinze office eyo sebeera ebyo tubikola ffenna bannayuganda bali mu diaspora n'abali e Uganda waliwo abasikuba amasimu waliwo abasindika email yesebo era bakuteekako envumbo ebyobugagga bwe byonna by'olina mu nsi zonna e Bulaaya babikwata ne akawunti zo bazikwata gwe ne famire yo kyoliko gundi akafiiriddemu Magogo era naye aba akafiira mu kuba yamuwasa twamulaba mufumbo mpozi nga divorcinze Magogo kyaba alina okukola mu divorcinga ate kibeere public nakyo kibeere public am divorcing ne bata mu divorcinga naye kwali n'abalongo kwebali
ne jjajjaabwe kwebali n'abazzukulu kwebali tebikoma ku omuntu omu a family yonna. Okay. Mpozi nga bakyusizza mannya family zaabwe mpozi nga bakyusizza mannya ssebo. Ne Mama Sadolin mpozi nga ze munafuuka omuddugavu kuba abadde asinga n'abazungu obweru. Ne bwafuuka omuddugavu eriiso balirina ne DNA ye bagirina ne fingerprints bagirina eriiso alikyusa. Tasobola kyusa liiso. Kakati Uganda mwetamonge tuyigamu ki? What do we learn from that? Tuyigamu okubeera abeesimbu abeesigwa abakolera eggwanga abatakolera mbuto zaabwe na Museveni. Era Uganda empya gye twagala kaabe Kabuye Boston nga naye abbye naye bamuteekeko envumbo bwe twagala. Oh yeah. Yes, that's the new Uganda we want. Uganda is for all of us. Era nga nkunga amawanga gonna agakola Uganda tulina ffenna okukwatira awamu mu mbeera eno. Kuba bo bali bamu ate bali gurupu emu. So nze bwentyo bwe that's very nice. So no lesonge yo nange ngamba na Uganda please. Omanyi tulina ekizibu kimu in most cases tuyigamu obutayiga in some issues. You force yourself of not accepting kugamba ebigenda maaso mu nsi notakkiriza nti ne kino newekandaga nokola booti kati nga ntamanga ayisizaawo bill Museveni's regime, they are users. Do you think Ntamonga been used in all action? Museveni is a dictator, he's a thief, he's a rebel, he's a mafia. He's not a user, he's a thief, he's a rebel, he's a mafia. You know what mafia means? Omanyi mafia kyekitegeeza? No, I just hear that ABC is a mafia, so. Mafia. They are killers, they are terrorists, they are thieves, yeah, they are everything. Mafia means organized crimes. Okay. Yes, kati mumbele yondozo jachiteka kati Museveni is a dictator worse than Idi Amin. Idi Amin was a dictator but was uneducated. But Museveni is a dictator who is educated. Ako kategedde. So kati tetulina okukola tewali any other option is okwejjako olukokobe. Bino byonna ebirala bijja kutegeera. Tujja kwogera tusulewo katulina kutema mpenda tujjako tutya dictator mu mbeera yonna mu mateeka. Kyova nga ffe tukola ekisoboka okulaba nga bonna babateekako envumbo baleme kujja kujja eno nga bajjanjabibwa eno bafuna embeera ennungi eno basindika ssente zaabwe ebyobugagga eno ng'ate ssente bazisaba eno ate bo ne bazibba ne baleeta ne babeera mu bulamu obulungi kati basigaleyo ffe kye tuliko. Ate nga ne Uganda bwerikyuka ne bye byabbe mu Uganda ne byo tujja bikwata tubiddize bannannyini byo. Okay. Essebo. Anita jatubuli enyumba eri yagizimba atya nga yakafuuka speaker. Enyumba eri mu billions of money. Lwaki? Okay. Yazibba. Okay. Yes, Sebo. Okay, and that's very, very. And thereafter, for that reason, Amukula Kabuye Boston. Thank you very much for watching and being on this particular show. But one thing you should not forget is that for us to sustain our programs, you need somebody, you guys, to be supporting us to move left, right, and center. So we have to work up later. Take a kamatala, take a cameraman, people, by editor, no solo kumbedao. So if you are there, please, guys, you'll be moving with us. Support us with data, with whatever you can to make our life, our program survive. Yes, sir. Oh yeah, Mr. Boson. The last question is that where do you see Uganda as per now? I see Uganda per now as Uganda is bleeding. Uganda eri mu lukonko kati.
Uganda nze njiraba eri mu lukonko nga kati kyekiseera buli omu akole kyasobola. Era kyova olaba wano waliwo baganda baffe ab'e Seattle bagenze ne beekalakaasa olunaku lw'eggulo olw'omukaaga nga waliwo abatujjwa abazze abamuhozi project aba isa abamu nga bazze kuno manyi wano olunaku lw'abajulizi lujja tulukuza wano omwezi ogujja. Gavumenti esindika nnyo bambega muno ne baleeta ssente ne batandika okuwa abantu ababega abantu mu diaspora ababakola ebikolobero mu diaspora ab'e Seattle bagenze ne beekalakasa baŋŋambye owa isa yabaddeyo ng'akiikirira muhoozi oba ye Katungi era bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Kati kye tulina okukola naffe aba diaspora naffe tugenda kunoonya buli muntu gwe tusuubira nti akolagana ne gavumenti ya dictator okulaba nga naye bamussaako envumbo mu Amerika wano. Era ekyo tugenda tukikolera tukikola. Okay, but again, someone told me, don't you think that even America itself, American government, bayinza okubanga they are part of supporting Museveni's survival? Auntie, let me explain to you the international politics. America, they have no permanent friends. They have no permanent enemies. It's up to any side to okweyogerako. Okitegedde? Yes, sir. Ekyo tulina okukimanya. Kakati naffe tulina kugenda ne tugamba look mwe muwa Uganda obuye by'okulwanyisa mwe muwa ssente Uganda n'etulugunya bannansi. Kati nammwe muli mu mbeera y'emu okuviolatinga human rights. Kati waliwo wano etteeka erigenda mu maaso mu Congress lye boogerako ku Uganda kuba boogera ku nsi nnyingi. America is a superpower. Kati kye boogerako leero boogera ku tteeka ku Uganda kye bagyogerako leero mu America mu Congress oba kye tuyita Parliament ya America boogera ku tteeka ery'ebisiyaga. Kati naffe tugamba look kuba eri mu category ya human rights naffe tugamba naffe mwogere ku human rights as a all ng'awamu abantu be bawamba ne babatulugunya abantu abatafuna fair hearing mu kooti abantu be basibira mu kooti z'amagye nga siba amagye. All are those in under category of human rights. Era kye tuliko kati amasimu ge tukuba kati Uganda luli bajoogerangako ku byakulonda ebyokulonda byaggwa tebakyajogerako. Kati ekiri mu Parliament ya America kyekyo ery'etteeka ly'enswega lye baayisa tibalina okubatta. Kati kigwa mu category ya human rights. Kati naffe tugamba abantu be baakuba mu campaign ba Ashraf Kasirye be baakuba amasasi omutwe, those are all under human rights. Bwetyo bwe tulina okubassa ku nninga. Kati tulina chance eyo okuteeka ensonga zaffe olw'okuba Uganda bagyogerako ku ekyo. Naye nga America jjukira terina mukwano gwa nkalakkalira, terina mulabe wa nkalakkalira. Kiva eri sayidi zombi okulaba nga twogera nabo. Kati naffe tulina babuuza muwagira ebigenda mu maaso mwe muwa ssente. Kyova olaba nga bateekako sanctions. Kyova olaba nga banka baasaza looni tobiraba nga bihappeninga. Towalaba amabanja balekerawo ssente baazisalako tobiwulira. Kati ate awo ŋŋamba otya nti bakolagana nabo. Kyekiri kye nkugambye nti bo tebalina permanent enemy, tebalina permanent friends, wabula they are on their interest. So asinga okulaga nti yajja okukola interests zaabwe obulungi bo gwe bagenda naye ng'ate ta violating human rights. Ebyo byonna Museveni tabiina, tulina kussaamu maanyi. Takola interests zaabwe ate violating human rights. Kyova olaba akolagana n'Abachina. Ate Abachina violating human rights n'okusinga Museveni. Bwe baleeta abakozi baabwe batulugunya abantu baffe baba mineral zaffe ng'ate tebatusasula. So kati Museveni akozesa Abachina mbu America ekankane. No, because amanyi nti America eri mu cold war ne China. So we have to use this chance nga weboogerera America. Era nkubiriza bannayuganda bonna bakubire ba America eno n'abali mu America ne mu diaspora osobola okugenda ku Google
n'onoonya abaseneta bonna mu state yonna oba omuntu wo ne mukuba nti nze ndi munnauganda concerned citizen tugamba lwaki mukyawagira omusajja ono ng'ate violating a human rights. Okay. Yes, sir. Okay. And that's very, very nice. Yes, and now, kwetu akasemba katalekeka because we believe that national ina ekidiko kugamba kikoze buli kintu political all sectors national platform ebereddewo abantu baayo. Yes, sir. Era nange mukulu Kabuye Boston nkwebaza. When we need your help, you always stand with us. Yes, sir. When we need this, you stand with us. So we totally appreciate you as a partner. But yes, you know, I think it is because of His Excellency Boy and Robert Setamu Kyagulanyi. You take a Kembereyo. Maybe if it was not this struggle, maybe I would have not known you. You would have not known me. Yes, yes. I still appreciate Natolo's show yesterday. The power of one voice. Yes, and she's good in that area. Yeah, she's good. Yeah, she's good. Area. His Excellency Bobi Wine yateekako eddoboozi ly'omuntu oyo omu lyasinze change all over the globe. Nammwe abali eyo mukoze ky'amaanyi okutubeerera mu ngeri emu oba endala. So I appreciate for your time. Yes, sir. This info you can share to your friends in both wherever they are. I will. Let them know. Still I would request maybe akakiiko senator ya Nupe for the program. Then when you have that show, I'll be ready to host you. I'll talk to them, talk to the leader. Yes. About the Nupe, about the beginner mass from Nupe and get Yetina leadership. I'll talk to them. And I know some leaders, some are my friends, some I know them, and I'll give them your number. They will contact you. They will tell you everything going on in Nupe. Because that's the only way we have to do this. If you don't do that, yes, and we have to support another different sections. We will. Njabutuusa bajja kujja ba leaders bajja kubulira buli kyoyagala okumanya ku Nupe, and they are good in that. They can say. Okay. Yes, sir. So kusinzira ku program nga bwe nebagenda okuweereza ndowooza katukwerekereze ogende nsanyuse nnyo okuntuusa ku mukutu guno omulundi ogwokubiri, era nsanyuse nnyo n'ababaddeko, era neebaza n'abayamba mu ngeri yonna okulaba ng'omukutu guno gubeerako, era nkoowoola bannayuganda abasobola obuyambi bwonna basobole okuba nga bakuteerayo ejjamba omukutu guno gubeereko buli weekend, ate tweyongere n'okufuna abantu abalala bajjako okufuna amagezi n'okufuna the way forward bwe tuyinza okwegatta ffenna n'okununula eggwanga lyaffe. Era mbadde nsaba tuleme kuggwamu maanyi nti buli omu akole ky'asobola. Manyi mulimu ebizibu bingi, naye tulina okumanya nti mu lutalo lwonna mubeeramu ebizibu era mubeeramu n'okulemererwa, naye nga bwe tubeera awamu, dokita bwe kkubira nga ninawe ndemereddwa, oba oli awo osobola okunnyambako, oba oli awo nange nsobola okukuyambako. So tukuume omutima ogwo, tube nga ffenna twogera eddoboozi limu okulaba nga tufuna Uganda empya n'okweyagalira mu nsi yaffe, era nga ffe abali mu diaspora tukikola, era nga tukubiriza bannayuganda abali e Uganda tukwatagane wamu tukikole, tugobe abalabe n'abatujju abatemu bakijambiya. Nga nsanyusa obbalaba era musiibe bulungi. Alright, fe abawano ndowooza tusiibe bulungi oba tusule bulungi kuba essaawa zino ziri ssaawa 8:40 mu nsi yaffe Uganda ogw'ekiro. Ndowooza bamwe ziri ssaawa bukyali budde bwa misana ssaawa 2 buwungeddemu ssaawa 2 ndowooza ez'ekiro wano. Alright. Mbagala nnyo mwenna mwebale kutambula naffe, mwebale kutwagala. All the time tujja kubangawo eno program eya one-on-one with Mr. Kabuye Boston. Yes. To be every Saturday, every Sunday. Tutandika ne ssaawa 4 ez'akawungeezi
tuzemu chikeres because of different programs and Yes. because, you know, a lot of things are always behind the camera, so they means a bit of taking to making sure we have to be available mungeri omobendala nebambi kweba nyo mukulu boss no wakaddeko nama abatulabadde ku program nga mutulaba. We also appreciate you guys. Thank you very much for moving with us. If you have any question, any concern, you can go through my number 772-915165. 772-915165. You can give me a call or you text me on WhatsApp. Tell me next time we shall be doing that. Tutambule fena tuyagalize twagale ensi yaffe twagale enkyukakyuka tusobole okuba because our thing is on one. Kiki kyotaddeko ekununula ensi yo mu mbeera gyerimu. Amina nnyo ssebo. All right. Abamerika banda Massachusetts abali mu California, I'll say my regards to Natolo and the friends around. Former president of UNA. Okay, sebo. Akume mukama. Mbere bulungi mwenna. Mwera. Zisobo. Messages sizijja zisoma ku obudde anenga mwebale nnyo okubaawo. Next time we shall be in good time. Akumata kumira mpera na Uganda mwenda wherever you are. We sign out.